Era lukyali lukulu nnyo eri abavubuka lunaku lwe tusazeewo ng'ekibiina kya NUP mu Kawempe division si Kawempe yokka naye mu ggwanga lyonna okwaniveiringa abakulembeze b'abavubuka abagenda okukwatira ekibiina kya NUP bendera era tubakwasiza ambuleera nga bagenda kubanga be bagenda okutukiikirira era nga tulina obusobozi era n'obwesigwa bungi nnyo mu bavubuka abo okuba nti bagenda kuwangula. Kati obuwanguzi bwaffe obwo bujja kuba kabonero kalungi nnyo eri enteekateeka zaffe ez'okuwangula eggwanga lino. Ekisooka nti mu nteekateeka zaffe twalabye nti ebiseera bbanga libadde ddene nnyo ng'abavubuka beesuulirayo gwa naggamba, naye ekibiina nga bwe kimanyiddwa nti kitandikira ku bavubuka kyetwavudde tusalawo nti katukoleyo omukolo gumu nga tubikola olunaku lumu nga kiri buli wonna naye nga tulangirira ababagenda okukwata bendera. Era olwaleero kye tuliko wano mu bigambo byaffe tukubiriza abavubuka banywerere ku mazima kuba bw'osalawo okubeera wa NUP oba okkiriza okukulembera enkyukakyuka z'eggwanga lino. Abavubuka tubakubiriza okubeera abeesigwa, abavubuka babeere beesigwa kubanga ebintu ebyonooneka mu ggwanga ne mu nsi yonna bitandikira ku bavubuka. Ffe bwe twali abavubuka twanywera kwe kubeera nga opposition ekyaliwo wano mu ggwanga era tugamba kwe kubeera nga tutuuse ku kiseera eky'okubeera nga n'akalulu tukawangula waakiri obuwanguzi ne batabulangirira bulangirizi. Kati omulundi guno ate tusimbudde n'amaanyi tusimbule n'abavubuka tulonde akalulu ate era tukawangule, bavubuka bawangule, bamemba ba palamenti bawanguwe, ate ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye awangule. Tulina essuubi nti abavubuka bagenda kunywera. Tubakubiriza obutakkiriza kuba enteekateeka z'okugulirira zatandise, tubagambye baleme kukkiriza. Eri akakiiko k'ebyokulonda tukawadde okulabula okusembayo nti bamanye nti abavubuka si basanyufu olwa conditions ezireetebwa mu kiseera kino eky'okwewandiisa nga tuli mu kuwandiisa abavubuka. So twagala abavubuka baleme kubonyaabonyezebwa era njagala akakiiko k'ebyokulonda kanywerere ku mateeka nga bwe gali, kaleme kubeera nga kafavalinga ekibiina ekimu oba ekirala. Twagala akakiiko k'ebyokulonda kagoberera amateeka kanominatinga abavubuka aba buli kibiina soke tugende mu kalulu. Basebo kale omanyi balina ekirungo kye batya mu Nyanzi bangalo kyonona naye tekigenda kuvaawo kubanga kyatondebwawo. So banyabo ne basebo n'olaba ng'abavubuka bafunye omukisa okulonda bazuukusiddwa ne tuteekamu obusente kandi mukubira abantu abasonze ssente okuteeka mu mukolo guno. Bannamwe ne basonda ssente okuteekateeka omukolo nga guno omulungi gwe n'onoonya ssente okujja okwonoona omukolo. Lwaki ogenda n'okola ogugwo? Lwaki bannaffe bali mu makomera tugezaako okulwana? Abaana baafa, nze nali mwesefusi nga abaana babasibiddeeyo bamazeyo emyaka media kubanga ekintu ekisinza otwonoona propaganda. Ekyokubiri, twagala okulabula Electoral Commission. Electoral Commission ekoze kinene nnyo okulemesa abavubuka baffe okunominatinga. Obukwakulizo bwonna obusinga babuteeka ku bantu baffe abavudde mu National Unity Platform. Ekigendererwa ekiseera eky'okwewandiisa kiggweko bamalize nga tebawandisiza baleme kwesimbawo. So Electoral Commission mwebereremu. Abavubuka mbakubiriza olunaku lwa Mande mwenna abatannaba kwewandiisa abatannaba kunominatinga ng'empapula zammwe muzirina muzireete mugende mukole ki babanominatinge. Tugenda kusituka tuveeyo tubalwanirire. Banyabo ne bassebo omulamwa gw'olwaleero wano gutuukiridde. Omulamwa gukoze ki? Ate buli wamu tugenda kutambula mu Kawempe South kubanga okwesimbawo ddembe lyaki? Ddembe lya buntu. Mbeegayiridde bw'oba wava mu kibiina kya NUP, bw'oba wava mu kibiina kya NUP oli wa ddembe okukomawo butuukiriza obukwakulizo naye nga values zaffe tukyaziyimiriddeko.
ebisigadde Mukama agenda tukulembera. Kakati omukolo ogusembayo gwe njagala okukola